Misa y'okwebaza obulamu bw'omugenzi Geraldine Namirembe Bitamazire mu lukiiko ya St Mary's Rubaga etandise na kuyingiza omubiri gwe mu ekereziya nga Ssaabasumba Omuwummuze Augustine Kasujja ng'ali ne bannaddiini basoose kuganzika olugoye olweru ku ssanduuko y'omugenzi okwoleka obubatize. Mbisa yeetayimu ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati naddala okuva minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo abakulembeddwamu Dr. Cleophas Mugenyi kaminsona y'ebyenjigiriza ebisookerwako nga yakiikiridde minisita Jesse Muyingo ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu ababaka ba paalamenti abakungu okuva e Mengo n'abalala. Mu kubuulira Ssaabasumba Kasujja atendereza Bitamazire olw'obuntubulamu mu ekereziya ng'ate yaweereza eggwanga nga minisita y'ebyenjigiriza awatali kwekiriranya nga n'abantu mu disitulikiti y'e Mpigi n'e Butambala yabakiikiriranga bulungi. Ekereziya Katolika efiiriddwa omukristu omutuukirivu ate omujjumbize era abadde okulabirako mu bifo byonna by'abadde awangaalira. Ssaabasumba Kasujja asabidde eggwanga okuyita obulungi mu kulonda okugenda mu maaso okwatandika sabbiiti ewedde. And guide our words, actions and decisions. Wazeewo okwogera okw'enjawulo nga Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Mwogerere mu bubaka bwe obusomeddwa Vicar General w'essaza lino Rogers Kabuye ategeeza nga Bitamazire wagenda okujjukirwa ng'omukyalo ow'amaanyi mu kutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga era abadde omuweereza wa Kristo omugundiivu. Sosi Wandera muganda w'omugenzi Alphonse Bitamazire yalibba w'omugenzi ayogedde ku mukyala waabwe ng'abadde obuvunaanyizibwa nga yabazaalira abaana wakati mu buweereza bwa gavumenti bwe yalimu ate n'afaayo nnyo kutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omukyala omufumbo awatali kwegulumiza nti yali minisita. Omukyala abadde wabuvunaanyizibwa atuzaalira abaana abalungi era ye yagambanga nti nze family planning sigiriiko ngenda kuzaala abaana bange. Wandera ategeeza nga mukyala waabwe bwagenda okuziikibwa olunaku olw'enkya e Butambala nga yeebaza ne gavumenti okuwa omugenzi omukisa okuweereza. Mwebale nnyo okwagala maama mukazi wange, mwebale nnyo mwebale ddala era katumuziike mu kitiibwa twebaziza nnyo gavumenti. Bamulekwa nga bakulembeddwamu Profesa Edwin Kyamanywa boogedde ku nnyabwe ng'abadde omusomesa omulungi era eyagatta ettoffaali ku byenjigiriza by'eggwanga lino. A listener and counselor, a person of integrity, and one who was always ready to light other candles and lift others up. Profesa Kyamanywa ayogedde ku bulwadde obwa ssenyaabwe ne beeyama okusigala nga batambulira mu mukululo gwe. And she always talked about her 100th birthday. But something must have upset her that gave her a heart attack on that day, on that fateful night. And unfortunately, she was not able to be reanimated. Let us honor her memory by continuing her work, nurturing the minds of future generations, and embodying the values she instilled in each of us: compassion, perseverance, commitment, integrity, and honesty. Omubaka wa Minsa Muyingo obusomeddwa Kaminsona Mugenyi gavumenti yatenderezza obuweereza bwa Honorable Bitamazire mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo nga yali mu Saale mu kwagazisa abantu enkola ya bonna basoma wa primary era ng'eno yatandikira ku mulembe gwe. Singa okumanyika abantu basinga okumutegeera nnyo 1997 nga tutandise puroguramu ya bonna basome Universal Primary Education. Yatambula nnyo mu ggwanga lino okukubiriza abazadde okutwala abaana mu masomero ate n'akola nnyo okulaba nti
tuzimba amatendekero g'abasomesa mu Uganda. Mugenyi akwasiza mulekwa Mabugo gayambeko mu kuziika nga n'omuwandiisi mu ofiisi wa pulezidenti Haji Yunus Kakande yawaddeyo obukadde 5. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.